Weewaawo ntendeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe muganda wange mwannyinaze mubakyatwala eddaala okubeera nga mweyongerayo kwekkaanyiza ddala ebyawandiikibwa wamu n'okuba nga mukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amannya mazima Kenneth, era nga omulundi ogwaliro tugenda kuba tutunuulira essomo lyaffe eryokusatu mu ssuula esookera ddala. Jjukira tuli mu kitabo eky'Abefeso era twatandika mu ssomo erisooka nga twanjula ekitabo kino, obubaka obuli mu kitabo kino, biki bye tulina osuubira mu kitabo kino. Mubaka obwokubiri ne tugenda mu maaso n'okuba nga tutandika mpola mpola n'okuba nga tutaggulula kunywereza ddala okwekkaanyiza ddala ensonga bwe zirambikiddwa mu ssuula eno, era twatuna olunyiriro lwokusatu lulaga nti yeebazibwe Katonda ate era kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo oyo atuwadde omukisa gwonna ogw'omwoyo mu Kristo mu bifo biri ebyaki eby'omu ggulu. Era twagenda ddala okuba nga ensonga eyo tuginogaanira ddala bulungi n'okuba nga tugyekkaanyiza ddala ne tusimba ensonga eraga nti twebaza tutya Katonda. Ekiba nga kye kibuuzo ekiri eyo, twebaza Katonda nga tumwogerako bulungi olw'ebyo byagenze mu maaso n'okuba ng'akola ki ng'akola, era ne tunywereza ddala ne tulaga nti bwe tutuuka ku nsonga ekwata ku Katonda ate era kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, twalaga Yesu nga Katonda, kitaffe Katonda abeera kitaawe, naye Yesu bwe tumwogerako nga omwana w'omuntu, bwe tumwogerako ng'omuntu, tusobola okugamba nti Katonda oyo abeera Katonda we, Katonda kitaffe aba Katonda we. So ebyo nabyo ne tugenda mu maaso n'obbinogaana ne tunyweza ne ku nsonga egamba nti oyo atuwadde omukisa, ne tunnyonnyolera ddala ti si mulala wabula kitaffe Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo. Ne tunyweza ne twaga nti omukisa guno gwa njawulo nnyo kubanga guyina abantu ab'enjawulo be guweebwa, era abantu abo be balonde ba Katonda. Lwaki? Ne tulagana abantu abo tebali wabweru wa Kristo wabula abantu abo bali mu Kristo muli munda mwennyini nnyini. Era ne tulaga nti omukisa guno ekikula kyagwo mukisa gwa mwoyo, si mukisa gw'osobola okugamba nti ebintu ebya bulijjo ebikwatikako kubanga ekkanisa leero ebyo byetunuulidde kino kiri kiro n'ensonga ez'enjawulo. Naye ne tulaga nti ne mu bulamu obwa bulijjo Mukama Katonda affe mwesigwa nga bwe tulaba nti agenda mu maaso n'okugabirira eri obulamu bwaffe eri ensonga ezikwata ku bintu bye twetaaga okuyita mu lunaku, okuyita mu wiiki, okuyita mu mwezi, okuyita mu mwaka. Era ne tulaga nti ekifo we tusanga bino byonna bye bifo biri ebyaki eby'omu ggulu ddala. Era gwe yenna yali asomyeko ku bikulirwa 21 ne ku bikulirwa 22 ekulaga ebintu Katonda byategekedde abo bonna abamwesiga. Era ne tulagira ddala nti wano tuli batambuze butambuze okubonaabona kwe tuyinza okweŋŋanga mu bulamu obw'ensi eno wa kiseera buseera, tetusobola nakugereeganya ku birungi n'ekitiibwa ekitulindiridde. So tumanyidde ddala nti byonna Kristo bye yatukolera, emiganyulo gyonna egiva mu mulimo gwe, tetugenda kuba nga tulega kweja emiganyulo gyonna mu bulamu buno paka olunaku luli Mukama waffe Yesu Kristo ng'akomyewo, oba paka ku lunaku luli tugenda okuba nga ffenna tuzuukizibwa, ng'emibiri gyaffe gizuukizibwa okuva mu ntaana eyo gye giriba gigenze mu maaso n'okuba nga gikola gitya giziikibwa. So awo nno we njagala tutandikire nga tutunuulya olunyiriri ku mulundi guno, olunyiriri olwokuna. Olunyiriri olwokuna lugamba nti nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa, ffe tubeere abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala. Kati lwero olunyiriri lwenjagala tubeere nga tutunuulira olugamba nti nga bwe yatulondera mu ye nga ensi tennaba kutondebwa, ffe tubeere abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala. Kati obukulu obw'ensonga eno kikulu nnyo okuba nga otegeera nti omutwe gwenjagala tutunuulire ku kyekigambo kino ekikulu ekikozeseddwa wano eno, twalondebwa mu ye. Twalondebwa mu ye, kyenyaga tubeere nga tukola tutya nga tutunuulira. Era tulina okyekkaanya bulungi ti olunyiriri luno olwokuna
lujja oluvannyuma olunyiriri olwokusatu oba mu bufunze tusobola okugamba nti olunyiriri olwokuna luzimbiddwa ku lunyiriri olwaki olwokusatu. Ensonga lwaki tusomesa bwe tuti kubanga eno y'ensomesa entuufu oba y'engeri entuufu ey'okukwatamu ekigambo kya Katonda. Katonda atuwa ekigambo kye nga kiwandiikiddwa mu bitabo eby'enjawulo. Kati okubeera nga tunogaanira ddala ensonga ofuna amakulu g'ensonga tuba tugwanidde okubeera nga tutunulya ebitabo bino eby'enjawulo ebya Bayibuli. Bw'oba okutte ekitabo ne wekkaanya ekitabo ekiramba gambe nti Befeso essula esooka, okwata Befeso essula esooka n'otambula lunyiriri ku lunyiriri paka bw'omalako essula esooka, n'olyoka oyingira ey'okubiri, n'oyingira ey'okusatu, n'oyingira ey'okuna, n'oyingira ey'okutaano n'ey'omukaaga. Bw'otyo nno obeera osimira ddala oba obeera olima mu nnimiro eyo ey'ekigambo kya Katonda okutegeera byonna ebyaziikibwa omwo, n'obeera nga otegeera obukulu bw'ensonga kye tuyita context, n'otegeera obubaka buvaawa era buddawa. Kubanga omulimu omukulu ogw'omuweereza kubeera nga agenda mu maaso n'okwogera, afuuka akamwa ak'ebyo ebiwandiikiddwa kubanga bino kigambo kya Katonda era mu kyo mulimu obusobozi bwonna obusobola otuyambira ddala okuba nga tukula ne tubeera ng'obwesige bwaffe tebuli mu bantu n'obwesige bwaffe buli eri Katonda, kubanga ekigambo kijja abantu okuba nga amaaso gaabwe bagateeka ku ffe ne bagateeka ku oyo ali emabega w'ebyo ebigenze maaso n'okuwandiikibwa. So ensonga lwaki newankubadde kino kitwalako ekiseera kiwanvu naye yeyengeri entuufu ekikulu mu byonna kubeera beesigwa eri ekigambo kya Katonda obutakitoolako newankubadde okigattako. So bw'oba otunuulidde engeri eyo n'ogyekkaanya bulungi, engeri eno ekuleetera okubeera nga olina ebintu bye wandibuuse bw'obeera nga oli muntu alonda obulonzi. Ekyo ky'owulya ng'oyagala kwogerako bingi by'ogenda mu maaso n'okuleka, naye omuntu agoberera ensonga mu bulambulukufu bwayo waliwo ne ye byandibadde tayagala kwogerako naye ng'ate ku mulundi ogwo aba alina kuba nga abyogerako kubanga biba bimuli awo mu maaso. So bwe tuti bwe tugenze mu maaso n'okuba nga tukola tutya tutambuza omulimu ogw'obuweereza. Era gwena awuliriza obubaka buno ng'onyumirwa bino byenkola oba engeri gye nkolamu omulimu guno, nkusaba genderera tomala gakuŋŋaana wantu wonna w'osanga abantu nga bakuba engalo. Sooka olabe omuweereza oyo ekigambo kya Katonda akikwata mu ngeri ematiza, takipapya, alonda oba bulonda oba nga alonda bulonza bouncing avena alinganga tena agwano n'agwa wali. Eyo si kkanisa ntuufu. Weetaaga ekkanisa nga omusajja oyo ayimiridde emabega w'akatuuti alina kuba musajja si mukazi nga akwata kitabo ku kitabo n'annyonnyola ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri. Olwo ojja kutegeera nti oli mu kkanisa ya Namaddala era ojja zimbibwa era okule. Olunaku olwaleero tuli ku lunyiriri luno olwokuna ng'era olabira ddala nti obubaka obuli mu lunyiriri luno olwokuna bukkirira ddala ate ne bulabikira ddala ne mu lunyiriri lw'okumeka olw'omukaaga wano eno, ng'era olaba nga nti ekintu ekikulu ky'osobola okulaba mu lunyiriri luno olwokuna lwenjagala lokka tutunule olunaku olwaleero terwesimbye ku njigiriza ndala wabula lwesimbye ku kye tuyita ensomesa gye tuyita ey'okulonda kwa Katonda. Okulonda kwa Katonda tukozeeko amasomo amala mangi nnyo, mangi gyegali ku YouTube channel yaffe nga tugenda mu maaso n'okunnyikiza abantu mu ssomo lino kubanga balitegeerera ddala. Naye ku mulundi guno ate era lino likola ki? Likomye wano mu Befeso. Ate kye tutalina kubanga tukola kwe kubuuka ekyo nga tugamba twakiraba luli bw'obanga okuutta ekitabo munnange n'oyinza okuba nga wabyogerako naye ate era oba ogwanidde. Katonda alina ensonga lwaki obubaka obw'engeri ng'ebyo bulabika mu kitabo kino ne bulabika ne mu kitabo kino kiri eri ate era n'ekirala. So olunyiriri lw'okuna paka olw'omukaaga nga tukyatunuulya ku ki kitaffe Katonda kyakola, tugenda kubeera nga tutunuulya nnyo ku nsomesa eno y'okulonda. Era bw'otunuulya olunyiriri lutandika nga lugamba bwe luti, nkusomere nate buto. Lugamba nti nga bwe yatulondera mu ye
ng'ensi tennaba kutondebwa. Ffe okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala. Kati olwo olunyiriri lwe lutuli mu maaso, era waliwo ebintu byabiri nga 6 byenjagala tubeere nga tukola tutya nga tufaako nga birimu olwo olunyiriri. Ekimu ku byo kyenyaga tuwe nga tutunulya kwe kwogera kuno okugamba nti nga bwe yatulondera. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri kyenyaga tubeere nga tutunulya yenjogera eno eryogamba mu ye. Ekyokusatu kyenyaga tuwe nga tutunulya kye kigamba nti nga ensi tennatondebwa. Nga ensi tennatondebwa. Kyakusatu. Ekyokuna kyenyaga tuwe nga tutunulya kyekyo kye tuyita nti ffe tubeere abatukuvu era abatalina kabi. Ekyokutaano kye tuyita mu maaso ge. Ekyomukaaga kye tuyita mu kwagala. So ebyo nno bye bintu 6 bye tugenda okuba nga twekkaanya wano mu ssuula esooka olunyiriri olwokuna. Kantandike nga nkusomera buto lugamba nti nga bwe yatulondera. So bwe twogera ku nsonga eyo nga bwe yatulondera, ogwanda okutegeera nga bwe ntandise nga nkulaga nti olunyiriri luno olwokuna paka olw'omukaaga, ennyiriri zino ziragira ddala oba zisongera ddala ku ssomo lye tuyita ery'okulonda kwa Katonda. Era okulonda kwa Katonda kuno kuli wansi w'omutwe omukulu oguyitibwa okuteesa kwa Katonda oba okusalawo kwa Katonda oba ebintu Katonda byalangirira edda. Era kikulu nnyo okutegeera nga bwe twala omulundi guli nti omukisa gwe tulaba mu lunyiriri olwokusatu mu Befeso 3 si mukisa gw'osobola okugamba nti gwagwawo bugwi, naye omukisa guno n'okulondebwa tebyali nti byagwawo bugwi ng'ekirowoozo mu butanwa nti Katonda yali tabyetegekedde. Tisobola okugamba nti omukisa gwa Katonda n'okulonda kwa Katonda tebyagwawo bugwi mu mbeera ey'obutanwa oba tebyabeerawo bubwezi, wabula omukisa gwa Katonda n'okulonda kwa Katonda ekyo Katonda kyeyali ateesa edda oba kyeyali yalangirira edda nga n'ensi tennaba kubanga ekola ng'ebaawo. Bikulu nnyo ebyo byakubanga tukola tutya nga tutegeera nti leero bitulumya emitwe kubanga obwangu obusingira ddala okubeera nga bubeera nti batono nnyo kwabo abayinza okugamba nti bakristaayo abakkiriza mu kye tuyita the sufficiency of the scripture oba abakkiriza mu nsonga ey'okugamba nti ekigambo kya Katonda kimala, nti byonna bye twetaaga okumanya Katonda abituwadde mu kigambo kye. Bw'osoma Bikola batume 15, 17, 18 erina ensonga gyesungako ng'eraga bwe baali bagezaako okubeera nga battaanya ensonga ey'abannagwanga abaali bagenze maaso n'okwogerwako nga abantu abaali balina osooka okukoma olw'okubeera nga bakuŋŋaanamu n'Abayudaaya. Petero mu kutaanya ensonga ez'enjawulo alaga mu 17 nti abo abasigala mu bungi obw'abantu balyoke banoonye Katonda, era n'abo bannaggwanga bonna abaayitibwa olw'erinnya lyange bw'ati bw'ayogera Mukama, oyo akola ebintu bino. 18 ebyamanyibwa okuva edda. Akono kakulu Petero atulaga nti okujja kw'abannaggwanga tiyali mbeera ya kibwatuka, tiyagwawo bugwi. Ne Petero alaga olw'omwoyo wa Katonda yali ku ye nti obunabbi bwali bwaweebwa dda. Bw'osoma nabbi Amosi mu ssuula 9 12 n'osoma ne Isaaya 45:21 bino byali byayogerwa dda Katonda okuyita bannaggwanga ab'enjawulo okubeera nga bantu be era nga bakowoola erinnya lye, era ng'alaga Petero wano nti okuteesa kwa Katonda kuno kwali kwamanyibwa dda nnyo nnyini ddala. N'olw'ensonga eyo era amaliza agamba bw'ati mu 19 ng'agamba nti n'olw'ensonga eyo okusalawo kwange kwe kuno oba okumaliza kwange okw'ensonga kwe kuno, tetugwanidde kutawaanya abo bannaggwanga abakyuka ne badda eri Katonda. Nti kiyinza okuba nga kizibu eri Abayudaaya mu biro ebyo okuba nti baali basobola okukikkiriza nti bannaggwanga nabo Katonda abayise. Petero abalaga nti ekyo kiyinza okuba kizibu we muli, naye tetubatawaanya, emirimu gya Katonda gyamanyibwa dda. Era mu nsonga eno etugambira nti
tewaliwo bantu Katonda balonda kati, tebaliyo ng'ali balonda kati. Bonna bogamba nti balonde ba Katonda balondebwa dda nnyo, oba Katonda yakola okulangirira kwe dda nnyo nnyini ddala. Ensonga lwaki tugamba nti bameka abalokose na bameka abazikirira tekiri ku kusalawo okwebyo ebiyitibwa ebitonde. Era wano njagala okubeera nga nawo nywereza ddala ensonga eraga nti nzikiririza ddala nti essomo lino ery'okulonda kwa Katonda nga n'amasomo amala bwe gayinza okubeera nga nago mazibu gye gali. Essomo lino zibu era kakanyavumu, naye ekikulu mu byonna era kyenjagala okuba nga nyweza nti kubanga Bayibuli etugamba okusomesa ekigambo kye kyonna nga Bikira Batume 2:26 paka 2:7 bwerambika. Ensonga lwaki n'ebyo bye tuyinza okuba nga tulowooza nti bijja kunyiiza abantu bayinza obutabitegeera, bayinza okwesitala eri ebyo. Ensonga lwaki n'ebyo abantu betusuubira no biyinza obbesitaza tubyogerako, kubanga ekyangu ekiro kye kino nti bw'osomesa nga bwe tuli ogezaako okuba nga tukwata ebyawandiikibwa, nti tokwata nsomesa n'ogiteeka mu kyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa kye kirina okulaga ssomo ki eriri awo, oba nsomesa ki eyeekwesa emabega w'ebyo ebigambo, kye tuyita okulima mu nnimiro y'ekigambo kya Katonda, plowing through the text or the book. Nti n'oyitaayita omwo, okuyita omwo gwe tokwata ndowooza n'ogituuza ku ekyo ekiwandiikiddwa. Ekyo ekiwandiikiddwa kye kirina okulaga nsomesa ki eri emabega waakyo. Kati egambye, wuli akagambo keekweseza, egambye nga bwe yatulondera. Nga bwe yatulondera. Ekigambo kino nga bwe yatulonda tekitegeeza nagenda kulonda, yalonda. Kati ekibuuzo ekikulu kye kigamba nti yalonda ddi. Y'ensonga lwaki tugamba tuba tulina okuddayo ku nsiboko y'ebintu byonna, nti Katonda alina ebintu byakola ki, byalangirira n'agamba bibeere nga bwe birina okubeera. Ate bw'oba otunuulidde Timoseewo 3:16 enywereza ddala netulaga obukulu obw'ensonga eno. Lwaki tuba tugwanira okubeera nga tukwata ku buli nsonga yonna eyebeerabikidde mu kyawandiikibwa, kubanga ekisookera ddala Bayibuli eraga nti ebyawandiikibwa byonna biweereddwa oba birungamiziddwa lwa Katonda era bya mugaso eri okusomesa, eri okunenya, eri okutereeza n'okuyigiriza mu butuukirivu. Olwo omusajja wa Katonda alyoka abeere nga ateekeddwa bulungi olwa buli mulimo omulungi. Nti Bayibuli ebiri mu yo Katonda yasiima n'akkiriza n'agamba nti ebiri omwo bya mugaso eri mmwe mu kuyigiriza, mu kunenya, mu kutereeza ne mu kutendeka mu ki byawandiikibwa. Nti omuweereza talina kyetaaga kirala wabula ekigambo kya Katonda. Ensonga lwaki era Timoseewo 2:15 enyweza n'etulaga ng'egamba nti kola kyonna ky'osobola weerage eri Katonda nga akakasiddwa, omukozi atagwanidde kukwatibwa nsonyi naye ayawuzaamu obulungi ekigambo eky'amazima. Ensonga tulina gikwata bulungi mu bukakafu bwayo, mu bukulu bwayo, ne tumenyaamenyamu ebintu mu ki mu butuufu bwabyo. So ensonga lwaki ensomesa ng'eno ey'okulonda tesobola gibuuka, kubanga bw'atyo Katonda bw'ateesateesa mu kitabo kino okubeera nga era kino kyogerwako wano era kigenda mu maaso n'okunnyonnyolebwa eri abantu. So omuntu asobola okubuuza nti ye bannange okulonda kitegeeza ki, oba okulonda kwa Katonda kye ki? Ofunza tusobola okugamba nti bwe twogera ku kulonda kwa Katonda tutegeeza nti Katonda yalonda obutabalika obw'abantu abaami n'abakyala eri obulamu obutaggwaawo. Katonda yalonda ennamba etabalika ey'abaami n'abakyala eri obulamu obutaggwaawo ng'ekikolwa ekyali eky'eddembe era ekyali eky'obukulu obw'ekisa kye. Kati ebyo njagala binnyonnyola. Lwaki ensonga ezo nkulu? Ensonga zino nkulu kubanga kubikulirwa 7:9 etulaga enkumulitu y'abantu mu ggulu abatasobola kubalika nga bava mu nnimi ez'enjawulo,
mu mawanga ag'enjawulo mu bika ebyanjawulo ne mu mawanga ag'enjawulo. Bayibuli wetweraga nti tebasobola kubalika. Kakati awo nga tuvuddewo era Bayibuli yemu yegenda maaso n'okubeera nga eraga nti kino kyakolebwa oba kyali kikolwa ekyeddembe ti Katonda teyakakibwa kukola ekyo kye yakola ekyokulonda obutabalika bw'abaami n'abakyala. Talina muntu yenna eyamukaka, yalina eddembe lye okubeera nga alonda oba talonda. Naye bw'atyo bwe yateesa mu masekkati g'eddembe lye eryo lyalina nga ye Katonda ateetaaga, atajula, eyeebeezaawo, eyatonda byonna, n'agamba n'alonda omuwendo bwe guti ogw'abantu ab'enjawulo. Era y'ensonga lwaki era tugamba nti kino kyali kikolwa ekya obukulu obw'ekisa kye. Twetooga ku kisa kye kwe kubeera nga Katonda akuwa ekyo ky'otagwanidde kufuna. Katonda ffe mutuukirivu era mutukuvu. Naye ffe abaana b'abantu tuzaalibwa nga tuli bafu mu byonoono byaffe n'obutaliimu. Era empeera y'ekibi kwe kukola ki? Kwe kufa. Ffenna ekitulindiridda ekiba kigwanidde okuba nga kitutuukako abazzukulu ba Adamu kwe kuzikirira. Naye mu masekkati ge byonna Katonda yateesa n'agamba nti olw'obukulu obw'ekisa kyange n'akiwa ono, n'akiwa oli, n'akiwa n'oli. Ffenna be yalonda tulaba okusaasira kwe, ate baatalonda balaba kye tuyita obwenkanya bwa Katonda. Katonda ffe tatuwadde bwenkanya kubanga tuli balungi, atulaze obusaasizi bwe olw'okwagala kwe. Ate abo baatawalaze kusaasira kwe, ekyo kye kibagwana. So abalokolebwa tebalokolebwa lwa kubanga nti balungi oba balina kye bakoze ekisinga ku bali abatalondeddwa. Ate n'abatalondeddwa tebasobola kwemulugunya nga bagenda gye balina okuba nga bagenda nga bagamba yiyi ffe Mukama oyinza okuba nga tokola ki obadde totwagala buki bwagazi. Si bwe kino kiranga omuntu onaatambula ng'ogenda mu kibuga olina by'ogendedde okola ki? Okugula. Mu masekkati g'okuba nti olina by'ogendedde okugula, olengera abantu ab'enjawulo, abantu bano tugambe abasabiriza ku nguudo. Okusinziira ku ekyo kyoyinza okuba ng'osigaza mu nsawo yo oba okusinziira ku ekyo ky'olina, osobola osawo n'ogamba ngenda kuwaako ono mpeeko n'oli. Kati jjukira gwowa takigwanira kifuna, ne gw'otawadde netagwanidde kukaayana nti lwaki siweereddwa. Esooka ssente ezo olina n'eddembe lyo, osobola ozikozesa ng'obawaako oba osobola ozikozesa n'ogamba sigenda kola ki? Bawaako. Naye kyenjagala obeere nga otegeera no mumpi nti Katonda yalina eddembe eryo lyonna, era mu masekkati g'eddembe eryo lyonna yasalawo n'abaako abantu beeroboza n'agamba bano balonze, bano bayiseeko. Jjukira bayitako boonoonyi, bayambye n'alokola nabo baki? Boonoonyi. So ekitiibwa n'ettendo kisigala eri Katonda yekka. Era kino kikulu kya kubeera nga tutegeera nti bw'oba osomye ekitabo ekiyitibwa eky'Abakolinso ekisooka, kikwanjulira ne kikulaga nti ffe nze naawe abagenda mu maaso n'okuwuliza tetulinaamu kyakwenyumiriza kyonna n'eki. Bw'osoma Bakolinso ekisooka 1:2 egamba naye eri abo abayite Abayudaaya n'Abayonaani Kristo amaanyi ga Katonda era amagezi ga Katonda, kubanga obusirusiru bwa Katonda businga amagezi n'obunafu bwa Katonda businga abantu amaanyi. Kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda nga ab'amagezi ag'omubiri, si bangi abaayitibwa, si bangi ab'ekitiibwa, naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi abagezigezi abakwase ensonyi, era Katonda yalonda ebinafu by'ensi akwase ensonyi ab'amaanyi. So bingi nnyo wano by'osobola okubeera nga olaba nga bisongera ddala ku bukulu bwa Katonda, nti abantu banga boogera ku mbeera ey'okusosola. Bw'abanga Katonda asosola yalibadde nga talonda ffe. Ffe abaalisaanidde okuba nga tusosolebwa, n'ate Katonda teyakola ki? Teyatusosola. So tewaali muntu yenna Katonda gwagenda mu maaso n'okusosola, era kikulu nnyo okuba nga kitegerekeka nti ekikolwa ekyo ekya Katonda okulonda ennamba etabalika ey'abaami n'abakyala eri obulamu obutaggwawo ng'ekikolwa eky'eddembe era ekikolwa
eky'obukulu obw'ekisa kye tekyakolebwa nga asinziira ku biki byagenda mu maaso n'okulaba ebyali tebinnabawo nga bikwata ku kukkiriza kw'abantu oba okusalawo kw'abantu oba emirimu gy'abantu. Kyonna Katonda kyeyakola teyasooka kubeera nga okulonda kwe kwesigama ku ekyo kyeyalengera nti bwe balikola kino bwe balikola kiri nga abo bwe balikola kino yakola kiri nga babeera bangi. Kati olunaku olwo tulina abantu bangi abagamba nti Katonda abo leero betugamba nti balokole nti yalengera mu nkuubo z'ekyo kye tuyita emirembe n'emirembe n'ama nti mazima Kenya alinzikiriza nange mulonze, oli aliŋŋaana nange mulese. Eyo si ye Bayibuli. Kyova olaba okulonda kuno si kwa bikolwa, okulonda kuno kwa kisa. Tulokoleddwa lwa kisa. Tewaliwo kintu kyonna kye tusobola kwenyumiriza wabula guno mulimo gwa Katonda. Era waliwo aboogera leero nga bagamba nti balina amaanyi okusalawo nti basobola okukkiriza Yesu leero, basobola omukkiriza enkya, basobola omukkiriza omwezi ogujja. Omuntu ayogera bw'atyo obulokozi aba butadde mu maanyi ag'okusalawo kwe. Naye jjukira twalaze mu ntandikwa nti bameka abalokolebwa era bameka ababula tekiri ku kusalawo kwa kitonde. Ekyo kiri ku kusalawo kwa Katonda nga bwe nja okugenda mu maaso n'okuba nga nkola ki nga nkulaga. Omu ku baami abaali abasumba abalungi mu myaka gy'ekyasa eky'19 bwe kyali kyakatandika eyo ayitibwa A.W. Pink yagamba owatali kulonda kwa bwakatonda okw'emirembe n'emirembe tewandibaddewo Yesu Kristo era tewandibaddewo enjiri ey'obwakatonda. Singa Katonda teyalonda abantu eri obulokozi tiyanditumye mwana we, era singa teyasindika mulokozi tewandibaddewo yandilokoddwa. N'olw'ensonga eyo enjiri yo yennyini eva mu nsonga eno enkulu ey'okulonda. Kati ako kakulu kakola kikakutegera nti A.W. Pink anyweza ng'alaga nti okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, enjiri ebwakabaka bwa Katonda n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo byonna biina ensibuko yaabyo si walala. Katonda ebyo byateesa edda bye birabisa bino wammanga Mukama waffe Yesu Kristo okujja lwaki ajja ayina abaamuweebwa abo bajjirira era bwajja ayina baalokola. Watandijjidde tewandibadde omuntu yenna akola ki alokoka. Ebyokulabirako bingi nnyo mu Bayibuli ebiraga ensomesa eno ey'okulonda kwa Katonda. Ekyokulabirako ekisooka wewe tuli mu Befeso 1:4 eraga nti eyatulondera. Era bw'ogenda ne Basalonika 2:13 enyweza ensonga y'emu, Peetero ekisooka 2:9 enyweza ensonga y'emu, ne Yakobo in fact eyo kanji kusomere nako Yakobo bw'oba osomye. Abantu abasinga basoma ekyandikibwa kino bulijjo ne bakibuusa amaaso okutegeera. Ne kankisome Peetero 2:9 kanjisome bweti bweraga igamba nti naye mmwe muli ggwanga ddonde. Oli akantu ako muli ggwanga ddonde, bakabona, bakabaka, kika kitukuvu, abantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi ebyoyo eyabayita, olya ebyoyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kw'ekitalo. So mukutangala okw'ekitalo. So ago mawulire bw'olya ggwanga ddonde oyo eyabayita ebigambo bimu binyweza nsonga y'emu. Era bw'osoma Yakobo, bw'osoma ne Yakobo essuula ey'okubiri olunyiriri lw'okutaano bweti bweraga egamba muwulire baganda bange abaagalwa, Katonda teyalonda abalina obwavu bw'omu nsi okubeeranga n'obugagga obw'okukkiriza n'okusikira obwakabaka bwe yasuubiza abamwagala. Yakobo anyweza ensonga y'okulonda, Peetero anyweza ensonga y'okulonda, Pawulo anyweza ensonga y'okulonda, Yokaana anyweza ensonga yaki y'okulonda. Bw'osoma Yokaana 17 olwokubiri egamba nga bwe wamuwa obuyinza ku balina omubiri bonna, era bonna bye wamuwa abawe obulamu obutaggwaawo. Kristo alaga nti waliwo abantu abaamuweebwa kitaawe, era abantu abaweebwa Kristo Yesu kye kyali ekirabo ekya kitaffe eri omwana we omwagalwa Yesu Kristo. So bingi nnyo, so kyensobola okuba nga anyweza kye kino amanga nti tunyumirwa omukisa guno gwe tulabye mu Befeso 1:3
oba gwe twalabako luli mu Befeso 1:3 kubanga twali twakola tutya twalondebwa kubanga twali twakola ki twalondebwa. Ate omuwandiisi akulaga nti ali muli mwennyini era naye teyeteeka wabweru agamba nga bwe yatulondera nga naye yennyini yeteeka mawandikira Befeso naye yennyini takola eki teyerabidde nti aliyo kitundu kwaba baki abalonde. Ekyokubiri kye tulina otunulira mu Befeso 1 twagambye ensonga eyo egamba nti muye nga era bwe twala mu lunyiriri olwokusatu ekigamba nti yeebazwe Katonda kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Ekigambo kino mu Kristo mu lunyiriri olwokuna ekyo ekigambo ekiyitibwa muye kitegeeza wano nti essira lino eriteekeddwa wano eno nga ekigambo kino kyalabikiddeko dda mu lwokusatu ne kirabika ne mu lwokuna batulaga essira oba obukulu bw'obumu bwaffe wamu ne Kristo eriffe, obukulu bw'obumu bwaffe wamu naani wamu ne Yesu Kristo. Era ensonga lwaki bw'osoma Befeso essuula eyokusatu yo enyweza ng'ekulaga nti byonna Katonda byagenda maaso n'okuba nga asalawo yabituukiriza mukusalaga nti nga okumalirira bwe kuli mu Kristo Yesu Mukama waffe, nti Katonda byonna byateesa bituukirizibwa oba bifuna enkomerero yabyo birabibwako okuyita mu Kristo Yesu. Kitegeeza nti atali mu Kristo, atali mu ye oyo ayitibwa Kristo Yesu tasobola kugamba nti muki mulonde, oba mufunze tusobola okugamba nti wabweru wa Kristo tewaliiwo yalondebwa eri bulamu ate era tewaliiwo alikola ki alirokolebwa. Singa obeera nga tewalondebwa mu Kristo tosobola kubeera nga obeera n'obulamu ate era tolikola ki tolirokoka. Ako kakulu kakubeera nga kola katya kategereka bw'oba nga ompuliriza bino nga owuliriza bino nga tolokokanga. Enjiri ogiwulidde ogikkaanya n'ogiwulira abantu bagyogera naye nga tobitwala nga bintu bya ddala nnyo. Tegeera olina okuba ng'olabulwa kubanga buli tugenda mu maaso n'okusoma n'okutunulya essomo lino erya okulonda kwa Katonda, essomo lino lirina kubeera nga lireeta mu ffe obuwombeefu, obukakamu, okusinza, okutendereza, okwebaza Katonda oyo olw'ebyo byagenda mu maaso n'otukolera, kubanga yalina eddembe lyonna okubeera nga tabaako yenna gwalonda oba tabaako yenna gwakola ki gwalokola. Naye mazima ddala ekisa kya Katonda kyatuuka gye tuli ne tukola ki ne tuyambibwa. Ekyokusooka kye njagala tutunuleko kyekyo ekiri mu Befeso 1 Bayibuli kyesongako ng'egamba nti nga bwe yatulondera mu ye nga ensi tennaba kutondebwa. Ekyo kye njagala tulabe ng'ensi tennaba kutondebwa. Bwe twogera ku nsonga eyo egamba nti ng'ensi tennaba tondebwa, kikulu nnyo okutegeera nti ekigambo ekyo ng'ensi tennaba tondebwa kitutegeeza nti buli kintu kyonna kyasalibwawo owatali kukyuka ne kisimbibwa Katonda ng'ensi tennabaawo, era ebyo byonna ebibeerawo mu budde biba bituukiriza ebyo Katonda byateesa edda. Bibeera bituukiriza ebyo Katonda byateesa edda. Bwegamba eyatulondera mu ye, kitegeeza nti oba nga tewalondebwa mu Kristo lubereberye Katonda we yakola okuteesa kwe n'okulangirira kwe, tosobola kubeera nga olokoka. Era omuntu oyo talikola ki talirokoka ataalondebwa mwani mu Kristo. So buli kyonna ky'olaba kaakati kyasalibwawo owatali kukyuka Katonda ng'ensi eno tennaba kubanga ekola ki ng'ebeerawo. Era ensonga eyo enywereza ddala ng'eraga nti okulonda kwaffe, okulondebwa kwaffe kwali kusalawo kwa Katonda lubereberye ng'ebintu byonna tebinnaba kutondebwa, ensi tennaba kuloozebwa kubeerawo. Y'ensonga lwaki ku bikulirwa 13:8 eraga nti abantu bonna mu biro eby'ensolo, abo bonna abalisangibwa nga baali tebaalondebwa dda nga amannya gaabwe gaali tegaawandikibwa dda mu kitabo eky'omwana ogw'endiga eky'obulamu, abantu bonna balisinza ensolo. Kino kikulu nnyo kyakutegeera nti abo abalibeerawo mu biro ebyo nga baali amannya gaabwe gaawandikibwa dda mu kitabo eky'omwana ogw'endiga ekitabo eky'obulamu tebalisinza nsolo.
eribatta eribakolako ebyensonyi byonna ne balinyweza okukkiriza kwabwe mu Kristo Yesu. Ensonga lwaki Bayibuli eraga nti kyetugenda era kutegeera nti nga omusingi Bayibuli egamba nti nga n'ensi tennabatondebwa. Kigambo kyekimu kyekitegeeza nti okwagala okw'okulonda kwa Katonda kwaliwo mu biro ebyedda n'edda, kyetuyita mu mirembe n'emirembe. Omu ku batheologia omukenkufu ennyo kakati nga takyali mulamu yayogera n'agamba bwe kibeera nga enteekateeka eno, ayogera ku nteekateeka y'okulonda, bwe kibeera nga enteekateeka eno yateekebwawo nga ensi tennaba kutondebwa, kiba kitegeeza nti okulonda kwa Katonda kwa mirembe na mirembe. Era n'agenda maaso ng'agamba nti Katonda talina nteekateeka mpya. Katonda talina nteekateeka mpya. Era Yobu 23:13 egamba nti ani asobola okukyusa Katonda, kubanga akola ekyo kyasazeewo. Mu ekyo kiba kitegeeza nti okulonda kwaffe oba okulondebwa kwaffe tekwakolebwa nga kyewandigambye nti no waliwo omuntu alina ekintu kyalowooza nga kirungi kyakuba nga kikola kikolebwa. Ensomesa oba essomo ly'okulangirira kwa Katonda olw'ebyo Katonda byateesa edda ng'ensi tennabaawo, essomo eryo terikkiriza ngeri ya kubeera nga wabeerawo enteekateeka empya. Ensonga lwaki tulina okunyweza nga tulaga nti abo bonna abaanukula eri enjiri ng'egenze maaso n'okubuulirwa mu budde buno bwe tulimu bakikola kubanga baali balondebwa dda nga n'emisingi egy'ensi gye teginnaba kuteekebwawo. Ensonga lwaki bw'osoma bikola by'abatume 13:48 olaba ensonga gy'enyweza eraga nti ab'amawanga bwe baawulira ne basanyuka ne bagulumiza ekigambo kya Katonda, bonna ne bakkiriza abaali baterekeddwa obulamu obutaggwaawo. So abataaterekerwa ne bwe bawulira enjiri eno ne bwebuulibwa mu ngeri etya omuntu n'onnyonnyola ng'omuntu teyateekerwa bulamu butaggwaawo, era omuntu oyo obuzibu tebuli ku njiri, naye omuntu oyo mwonoonyi tasobola kwereeta eri Katonda. Abo abajja eri Kristo ayogera mu Yokaana 6:37 agamba nti abo bonna Kitange be yampa banajja eri nze era siribasuulira wabweru. Ekitegeeza kubanga tewaweebwa Kitaffe mu ntandikwa y'ebintu na singa abeera nga mirembe n'emirembe teyakuwaayo eri Kristo nga tyakulonda, tosobola kujja eri Kristo. Era y'omu Kristo anyweza mu Yokaana 6:4 n'agamba okujjako Katonda nga yawaludde omuntu, naye Katonda gw'atawaludde tasobola kujja. Era eri abo Kristo byabuulira ebingi ne babigaana. Ayogera mu Yokaana 8:47 n'agamba nti temuwulira bigambo byange kubanga temuli ba Katonda. Kitegeeza aba Katonda bawulira ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. So essomo lino ddungi nnyo kubanga lituyamba okubeera nga tubeera n'obukakafu ku nsonga ey'obulokozi bwaffe, lituyamba okumala okubuusabuusa ku nsonga ey'obulokozi bwaffe. So ekirala ekyokuna kye tulina okwekkaanya mu Befeso eyo gye tuli okutunuulyako Befeso 1 y'ensonga eno wammanga gye tuyita nti ffe tulyoke tubeere abatukuvu era abatayinaako kabi. Ensonga eyo mu bufunze etegeeza bw'olya ekigambo ekyo ntino ffe kirina gye kiva. Ekigambo ffe wano tolina kubeera nga okyawula ku kiri kyolabye ekigudde olunya olwokuna olugamba nga bwe yatulondera. Abo be yalondera mu ye be bamu abayitibwa baffe. Abagwanira okutambula mu butukuvu be bali abaalondebwa oba be yalondera mu ye. Bataalondera mu ye tasobola bagamba kubeera batukuvu abatalina kabi, tewali busobozi, era tasobola basaba ekyo kyatabawadde. Naye abo be yalondera mu ye, ekigendererwa lwaki yabalondera mu ye kyakubeera nga babeera abatukuvu abatalina kabi. So ensonga eno ennyonnyola ekigendererwa lwaki twalondebwa mu ye. Tulondebwa mu ye tubeere abatukuvu abatalina kabi. Ye Petero kyenyweza mu Petero 1:15-19 nti tubeere batukuvu
nga bwali omuki omutukuvu. Obutukuvu bwaffe tebutuukiridde ne bwina okubeera mbeera ey'okulabisibwa mu bulamu bwaffe nga tweyawula ku bintu ebyenjawulo ebitagulumiza Katonda. So kino ekikulu kyakyo kyakubeera nga kisirisa oba nga kisannyalaza ebirowoozo ebikyamu eyo abantu bye balina ku ssomo lino nga bagamba nti ensomesa eyo oba essomo ly'okulonda oba essomo ery'okulonda kwa Katonda si ssomo lya Bayibuli, ssomo eriviira ddala emagombe. Bangi boogera ebigambo ebyo mu nsonyi, boogera ebigambo ebyo mu kuba nti bambi tebayigiriziddwa bulungi, bafunyemu okutabulwa wano ne wali, naye ng'ekyamazima ekiro kiri nti nayogedde era nziramu nga ndaga nti ebintu byonna nga biraga ensi nga tennabatondebwa, byonna Katonda byakola nga ensi tennabatondebwa si byangu. Ne kaakati era ng'essomo lya Taata, Omwana n'Omutukuvu eriri ffenna litutawaanya era teri n'omu alimanyire ddala n'alimalayo. Kye tusobola okunnyonnyola kyekyo Bayibuli kyeba etulaze. Katonda omu mu busatu, abalala kibatawaanya ng'Abasiraamu n'amadiini amalala gonna. So ne kino tulina kigendako mpola, ky'otategedde tosooka genda mu maaso ng'okiraba mu Bayibuli mwekiri, togenda mu maaso n'okubeera nga oyogera ebigambo eby'ensonyi ku kyo kubanga kisobola okuviiramu embeera etali kinungi. Era kino kyenjagala okukakasiza ddala nti ekyawandiikibwa nga bwe kinnyonnyodde kiragira ddala nti ssebo n'ennyabo gwena ali eyo ogwanda otegeera omuntu tajja n'agenda mu maaso n'okwewaanirako ng'agamba mulonde wa Katonda ng'atambula nga bw'akola ki bw'ayagala. Abo bonna Katonda be yalondera mu Kristo teyaliko kyakunenyezebwa, bonna bamwekkaanya ne bamukebera ne bagamba ono omusajja taliiko musango. Kati gwena agamba walondebwa mu Kristo ng'otambula nga bw'oyagala, kako ke kamu ku kabonero akalaga nti toli muki mulonde. Oba kisobola okutegeeza nti tonnaba kubanga osomesebwa, kubanga lino essomo lirimu ku masomo amangi agatunywereza ddala okuba nga tutambula ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Era akabonero akalaga nti omuntu mulonde wa Katonda, omuntu oyo ajja kwagala okutambula mu butukuvu. Lwaki njogera bwe ntyo? Basonika ekisooka essula ey'okuna olunyiriri lw'omusanvu lunyweza nga lugamba nti kubanga Katonda teyatuyitira bugwagwa. Okawulidde? Kubanga Katonda teyatuyitira bugwagwa wabula obutukuvu. Kati ogamba otya nti nange ndi mulonde ne ntambulira mu mbeera ey'obugwagwa? Oyo yenna eyeegomba era ayagala obugwagwa ng'agamba mulokole, kyangu nnyo kyogera nti oli mulokole naye Katonda takumanyi. Lwaki? Obulamu bwo buwakana n'ebyo byayogera mu byawandiikibwa. Era bangi obasanga ebyo nebagamba gundi ogamba oli n'omulokole talina kuba bw'atyo. Agamba gwenza okuba tokola ki? Tomanyi mutima gwange. Oluganda Mukama yekka yakola ki? Yamanyi omutima gwange. Tonnenya, tonjajinga ebintu eby'engeri ng'eso. Naye jjukira Bayibuli etulaze nti tetwayitirwa kubeera nga tutambulira mu bugwagwa wabula mu butukuvu. Era abo bonna Katonda be yalonda abafuula abatukuvu. Bebulaniya 3 emwegamba ntino abooluganda abatukuvu. Bosoma ebbaluwa ennyingi tulimu y'Abefeso bagiwandiikira baki? Abatukuvu. Bosoma Timoseewo ekyokubiri 19 egamba nti oyo yenna ayita erinnya lya Katonda alekeyo obugwagwa. Bosoma Befeso 2:10 enyweza ng'eraga nti ffe abalokoleddwa olw'ekisa kya Katonda, Katonda yatwawulira eri emirimu emirungi nga n'ensi tennaba kubeera ng'ekola ki? Ebeerawo. Kati ogamba otya nti ndi mu Kristo Yesu naye njagala nnyo obugwagwa, njagala nnyo obutaliimu, njagala nnyo amasanyu gano ag'ensi, nekiri nakyo kimpome nekikinkola bulungi. Timoseewo 2:11 eraga ntino ekisa kya Katonda kirabise eri abantu onekireeta obulokozi era kitusomesa okulekayo embeera yonna ey'obutaliimu, tutambule mu mbeera egulumiza Katonda mu biro bino betulimu. So mikwano gwena agenda maaso n'okubanga owuliriza kino kikulu kya kutegeera nti essira ly'obulokozi, ensonga y'obulokozi, obulokozi bwakolebwa mu kubeera nga bwina tuleeta eri butukuvu, nga omuntu asobola okutegeera nti gundi bw'ati bwe yali nga tannalokoka naye bw'ati bwe mulaba ng'amaze okulokoka. Obulamu bwo nga tonnaba na kwogera bingi bulina okuba nga bubulira enjiri. Ogenda okugulawo akamwako ng'omuntu naye yalaba dda, yakakasa dda
kati ogenda omugamba agamba yensonga lwaki weeyisanga bweweeyisa, yensonga lwaki okolanga bw'okola, kubanga obulamu bukwatagana n'ebyokola ki byogera. Ate jjukira bulungi Baebbulaniya 12:14 egamba nti owatali butukuvu teri ajja kulaba Katonda. So gwagamba no okyawa obutukuvu obeera werimba wekka. Era Bayibuli tugamba ffe okubanga tetuliiko kabi. Kigambo ekyo okubanga tetuliiko kabi kitegeeza okubeera nga entambula yaffe ey'owabweru, obutukuvu bwaffe obwabweru bubeera nga tebuli mu mbeera ya bugwagwa. Tulina kuba nga tambulira mu mbeera esanyusiza ddala. Ensonga lwaki Bakolosaayi 1:22 enyweza n'eraga nti tuli babe bwe tubeera nga tukola tutya, nga twawukanyiziddwa ddala n'ebyo ebintu eby'obutaliimu. Era n'ekirala kyenjaga tutunuulire kitwalabye mu Befeso, ensonga egamba nti mu maaso ge ekigambo ekyo kisigaleyo nga bwe kiri nti luli twali tukola ebintu mu mbeera ey'okubanga twawukanyiziddwa okuva eri Katonda, ne kaakano tuli mu nkolagana ne Katonda. Mu kuba nti tuli mu nkolagana ne Katonda tugwanira otambulira mu butukuvu, tugwanira okwewala ebyo ebintu ebikola ki ebireeta embeera ey'okwesittala ebitagulumiza Mukama Katonda waffe. Era ekyomukaaga Bayibuli eraga mu kwagala. Jjukira mu butonde obwaffe abantu ffenna tukyawa Katonda, kubanga kwonoona kwa Adamu ne Kaawa ekwatuukawo abantu ffenna twafuna obukyayi eri Katonda ne tukyawa ebintu bya Katonda era tuziyiza ebintu bya Katonda. Baluumi 8:6 paka 8, Befeso 4:17 paka 19. Naye kaakano nga tumaze okuba nga tununuliddwa tubeera mu kubeerawo oba tubeera mu maaso ga Katonda mu kwagala. Era ensonga lwaki Befeso 5 olusooka n'olwokubiri lunyweza nga lwogera ebigambo bino wammanga byendowooza nti bijja kubeera nga bikuyamba okuba nga okola ki otegeera ddala obukulu bw'ensonga nti kale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa era mutambulirenga mu kwagala nga Kristo yabaagala mmwe, ne yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo era ssaddaaka eri Katonda, okubeera evvumbe eriwunya obulungi. So kyekyo kye tulagirwa okuba nga tukola ssebo n'ennyabo, nti Katonda tumwagala ate era tusanyukira mu Katonda. Ne oli nga tetunnazaalwa mulundi gwakubiri tetwasanyukiranga mu Katonda nga tumukyawa, ne bwe tuba twagala Katonda tugwanira okutambula mu mbeera ekola ki emugulumiza era emuweesa kiki ekitiibwa. So wano wenjagadde eno tukome olunaku olwaleero. Nsaba Katonda nga bw'ali omwesigwa akuyamba otegeere ebigambo bino, ate bw'oba omaze okuba nga obitegeera ogende ddala mu maaso n'okuba nti omwebaza n'omusiima okutegeera bino, okubanga omwesa ekitiibwa mu ngeri gye weetwalamu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo saba kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.